twongera okuwaniriza n'enkobozi okuba ng'otwegasseko olunaku olwali gy'osinzira okubeera ng'otulaba mwebali nnyo mwebali ddala abali mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo abali n'emawanga ag'ebweru abatufollowinga ku platforms ez'enjawulo. Program yabadde ng'etandika obutandisi ne twesuubiza ntugenda kwogera ku nsonga endala ate oba oliawo ezitandikirwako enkulaakulana ya buli muntu. Eggwanga liba ttebenkevu nga mulimu enkulaakulana, famire eba ntebenkevu ng'erimu enkulaakulana, n'omuntu abeera n'akamwenyumwenyu ku matama ge ne ku maaso ne ku feesi ng'alaba enkulaakulana ejja. Biki ebitulemeseza okutuuka ku bye twetaaga bye twongera okuba nga tusima? Messages zaabadde nnyingi, abantu bangi nga baga nti oleeta otya omwami Hamisi Kigundu n'otatuwa ku musango gw'obuwumbi 120? Nenga ndi lwaki nedda. Sendanga Frederick Lugombu gemanya gange omukulu tadisappointinze olunaku olwaliro atwongedde olunaku olwokubiri nga tukyatunuulira mu mbeera y'okwefumiitiriza okusobola okukyusa obulamu bwaffe. Ogenda sooka mugana ng'obuuze ku munnayuganda akulaba n'oyakuwuliriza. Mwenna bannange abatulaba era abatuwuliriza kantwala omukisa guno balamusa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Nyongera okwebaza program gye watuwadde eggulo ndowooza mu mwaka 2021 n'omwaka 2019 n'omwaka 2020 ye program gye nkyawulidde nga gye nkyasinza okukola okukyusa obulamu bwa munnayuganda. Naye ebibuuzo byabadde bingi n'okwebaza kwabadde kungi. Mu kaseera ke kamu mu bibuuzo ebyazze bina tino ndi oba oli atusobola bibuusa maaso bimu ku bibuuzo ebibaddewo ku musango gw'otunka nagwo ne bbanka nze gye sijja kugamba nti bbanka emu gw'oli mu kutunka nagwo ne bbanka eziri mu Uganda oba oliawo n'ebitongole eby'enjawulo ogw'obuwumbi 120. Sofa tutuuse wa mwali muga nti mugenda kweyongerayo oba byakomyawo muga nti bannayuganda bannange mwenna abandaba waddinze nnyumirwa nnyo okwogera ku bintu ebizimba eggwanga okutwaliza ewamu naye ebitakoma ku kinnoomu nze ng'omuntu. Naye ngoze ku nsonga eyo y'omusango ekisookera ddala nze yawaabira bbanka oluvannyuma lw'okwekennaanya ebitabo byange ne baakawuntanti bange oba abazi b'ebitabo ne neesanga nga abasajja bano mu bbanga lya myaka 10 bajja ssente ku akawunti yange mpola mpola. Twalina enkolagana ennungi era omuntu ayinza okugamba obuwumbi 120 nga bulinganga obundi. Twalina enkolagana nnyingi kubanga mu byenzimba mubiraba. Kati nzimba ekisaawe kya bukadde kya buwumbi 189, nzimba ennyumba 5 ziri mu billions and billions of money. So sente tuzitambuliramu naye baakolesa akisaako olw'enkolagana ennungi nabo n'okubeera nga ndi busy ne bajja nga bambala omufuulo badisipaza nga sente tebazireese ate oluvannyuma ne bazibalamu amagoba ogenda okulaba looni ze bampa loan books tezigatta. Kati ogenda okugatta omugatte gwonna gwonna ogwo nga bajja ku akawunti obuwumbi 120 nga tebalina lukusa lwange obuwumbi 120. Era nakwata ekkubo ng'omuntu omugunyufu wabeera ne ŋŋenda mu kkooti ne mpaaba omusango. Omusango gwe nawaaba guli nti abasajja bano bakwate sente zange bazikole ki? Bazizzeeko. Ne mudda mu kwetegereza obulungi ebitabo ne twesanga nga n'embeera babadde bakolera ng'abantu babadde bakola ebintu ebimu nga tebalina na lukusa oba nga tebagoberera mateeka bye tuyita illegality mateeka, kwe kuroizinga P&R eyo tugiyita PO. It is a point of law. Egamba nti these people, because it is a general and basic requirement, mwena mukimanya I'm equally a lawyer by profession, so it is a basic requirement under the Financial Institutions Act that for anyone to do business in Uganda, any financial body, they are required to have a license from the regulatory body, which is Bank of Uganda. Bano abantu bakola admission on oath mu High Court ne bagamba tizo business bazikola naye nga license tebakola ki tebayina ekiba kyabumenyi bw'amateeka. Gwe nga lawyer omuyivu era ategeera amateeka omugagga eyeetaaga okuba nga akolagana n'abantu abatuufu, lwaki tewasooka kwetegereza nti banka gye nkolagana nayo mu Uganda teri mu mateeka n'okiraba after nga bamaze ku waliwo ekintu ekikulembera waliwo amateeka agafuga ebitongole ebisinga naddala kati gawoolaba banks. Tulinayo ekintu bakiyita Consumer Protection Guidelines, buvunaanyizibwa wa institution yonna eri bakasitoma
okubannyonnyola okuba bakolesa ebintu ebiri mu mateeka kuba kati gwe olina akawunti mu banka ki? Nyina mu Equity ne mu Absa. Wabasaba license kubakolera nga tonagulawo akawunti. It is a general presumption by public nti ebintu bino babeera birina wammanga kuba kiri mu mateeka nti olina okuba n'ebintu by'olina okuba nabyo okukolera mu ggwanga, otherwise bali badde bapromotinga money laundering. Kagabeere maka gano gago omuntu alina okujja n'akonkona either n'omugguliro oba n'okola ki n'ogaana. Kimenya mateeka kya bujoozi omuntu daddala bano abantu abasinga abweweeru otulaba mu mbeera eri awo ey'okujoogerera n'otutwala nga abeewansi nti mu mawanga agaffe basobola okukola bye basobola okukola wadde tebalina ki mateeka. Era kooti mwagiraba yavaayo wammanga awo oluvannyuma lw'omusango okuwulizibwa n'esalawo kooti y'ewansi, high court si kooti y'ewansi nti hamba kwate sente ze bazimuddize ate n'ekirala Bank of Uganda bagikosyoninga nti ebintu nga bino byabadde tebigenda mu maaso ebimenya amateeka nga mmwe nga baregulator bannayuganda bye bakwasa obuvunaanyizibwa buno okubeera nga muteekayo omwoyo okulaba nti muprotectinga interests z'eggwanga ne bannayuganda bonna okukola ki okutwalira wamu. Naye baajulira ne tugenda mu court of appeal kyannaku nnyo ekyabadde mu court of appeal lwa nsonga abalamuzi bonna wammanga balemeddwa alisita okukiina bannayuganda bepronouncing ku item eyo eyaki eya illegality. Omuntu eyava mu kooti eya wansi nga yakkiriza nti yakolera wano bizinesi nga talina na layisinsi otuuka otya mu kooti eya wakati kwanoosirika omubbi. Lwaki njogera ekintu kino? Guno omusango gwanneeraliikiriza nnyo ku mwami Amisi Kigundu gomanyi ali mu kutunkane over sijja na kubala banka kubanga totunkana za Uganda zokka nti guno omusango gwabadde gwakulabisa ebitongole bibiri esiga eddamuzi kwadde kulirabisa reality n'ekitongole ekiramuzi mu nsala y'omusango akawaayiro akamu ku buwaayiro PO point of law baakitunuddemu baakitiddewo nti kituufu wadde oba oli awo tubakkiriza bagende nga bwe baali fine tusooke tugenderawo naye bakolera mu bumenyi bw'amateeka. Mukulu Lugonvu, when it comes to principles of law, a unjust law can't be law. Kitegere, a unjust law can't be law. When you are seeking protection of the law to get maxims of equity, he who seeks the law must come with clean hands. Kitegere, kati amateeka, the backbone of the legal structure or system is it has to be just or lawful. Kati court can never be seen. Not even judges hold the discretion to ever stand with an illegality. N'omulamuzi talina buyinza bugamba nti gwadde Lugonvu tukutte ng'ossa omuntu tukulese. Kyova olaba ne mu nsi ezimu baatuuka ne ku extent ogenda okulwanisa zi gavumenti ne bagamba nti gavumenti waba yateekawo etteeka n'egamba nti mada kwe kutta omuntu, gavumenti yo wakyegamba nti omuntu gwe bakutte tugeze nga Ssebanne bamugamba nti ate bamutte kye tuyita death penalty. Omanyi lwaki bakyalenginga death penalty? Kuba bagamba nti okutta omuntu bwe kiba kimenye mateeka ate kati gwe weewa otya obuyinza ate obumenya ki kuba ekyokutta kyekyokumenya mateeka. That is why you find some countries challenging the death penalty. Bagamba even if you are the state it doesn't give you right okutta okumenya etteeka ng'olina bw'osibye okutta kati ate waki tukuleka ng'oli unpunished ate nga naawe omenye ki etteeka. Kati bino ebitu the law can compromise anything or courts of law, but if there is one thing they can't compromise is an illegality. Once an illegality is brought to the attention of court, it supersedes and overrides any proceedings. Kati ekyaliwo mu court of appeal nze nga nkulembeza okufumiitiriza nyina kyenakolera bannayuganda bannange era muli kisiima mu luvannyuma nze kyenakola nabagamba nti bannaye mbabuulire omubbi ono ajja wano nabba buli kanaku naye ajja kiro saa 6 ogw'ekiro nenjija ne mbakuŋŋaanyiza mu nju nenjijako ettaala omubbi najja. Omubbi wamala okujja ne mulina n'akwata ne byatera okubba aba atuuka mu makkati g'eddiiro nenteekako ki ettaala. That is what happened in court of appeal.
wabaanise no nze nyina omutima ogulumirira eggwanga waliwo ebintu bye sitasobola kunnyonnyola omusawo ne waabeera ajjanjabye abalwadde kankuwa ekizampo obulwadde obusinga otutulugunya ano tugize abalwadde ba siriimu ng'abajjanjabye emyaka 4 waba tafunanga ku siriimu tasobola kumanya waaluma era tasobola kunnyonnyola bulumi muntu gw'ayitamu kusinga oyo abakola ki obulwadde abuyina kati waliwo ebintu ebimu nga tokyasobola byogerako ng'olina biraga buki bulazi omusajja twamukutte ne jambiya nga n'omulambo guli mu ddiiro atemye omuntu kooti negamba nti guno ogw'obutemu tusooke tuguteeke ebbali tuuze ogw'ekibanja kati tekisoboka oli ajja kubuuza naye obuwumbi 200 obwogerwako mwami Amisi Kigundu yagenda mu bbanka ng'asuubira nti abalamuzi basobola okutukeera ku makya ne batondaga nti obuwumbi bwe 200 babukuddize kooti enkulu yakikola nekidde eno wali osuubira ki mu kooti ng'ogenze ng'ovudde ku kino nti you exposed exactly ki ekiri mu ggwanga Lugonvu banking sector we nagenda musango guno okuloopa saagenda mu kooti ya kika oba ya family nagenda mu kooti kye tuyita a legal structure of a nation mu kooti tubeeramu ne evidence tugenda mu kooti nawulidde iyase ebyo tubikola mu kooti kitegeeza nateekayo obujulizi bwonna obulaga n'engeri sente zange bazikola ki ze bazijjako era tebaalisaze musango gamba nti hamba muddize nga bino tebiriwo ki wammanga era omulamuzi we yasalira n'agamba nti bamuddize ssente ze bino byonna na ku likodi ya kooti bikola ki kwebiri era they were submitted era ati omulamuzi ate gwe yabikola ki yabitunulamu mbulambo lufu waabyo kino ekya illegality it was just an icing on the cake naye kiri ekyobubbi tekikola ki neze kisinga okunnuma abasajja bano batujooga nnyo baliwa abagwira n'abaddukanya banks zino nga wenda bagambako wammanga abasajja bano ekisooka bakola profit repatriation bali discriminative mirimu gye bagaba capital bajja na mutono sente zinyini ze bakolesa ezaffe ezammwe ez'omubutale ze zifuuka kuwa besi ze bawola bannayuganda ate amagoba gonna ne bagatwala omwaka guno okuka batutuula obuwumbi 870 bonna zonna zafulumya eggwanga kati gwe munnayuganda munnanga aleeyandaba sente zoonoonya teziri tosobola based on reason tosobola kunoonyeza bugagga obutakola ki webutali woba tolabanko muvuzi wa special yali azimbye akeedi mu kibuga woba oyagala kuzimba akeedi mu kibuga then tuvuga ki special oyina okukola ekyo kisobola okuwa ki repercussion tosobola kiringa eri okutuma n'agamba nti hamu nkutereddewo akawumbi ka dola kalamba singa onfishingira weero mu Lake Victoria weero ebeera mu ocean tebeera ki abeera akutumya ekyotakola ki kyotasobola kufuna kati abasajja bano temusobola kunoonya sente wano nga tezikola ki teziri olwaki ki ekizibuza ebimu ku byo ebibuza sente mu Uganda nti abasajja bano bakukumba zonna ne bazikola ki naye batuwa emirimu bannayuganda mwe bakola mu banka ezo nabadde ndaba n'abaloya be bayina nga bannayuganda ate kati ate ekyo kyekisinga okuba ekyannaku ate gwe babbaani hamu ye mugwira sente ze batwala kino 120 zetuyombera ze bajja ku akaunti yange hamu ali mu kuzimba nakivuba ekisawo kya ggwanga hamu ali mu kusetting up integrated agro processing plant ekyo kya ggwanga oli azikayanira ate nga yazibba nzigamba azikomyewo tuzize mu saturation gwe ngamba muleke kati ate ng'ekyonnaku ekisinga obubi amuwolereza naye munnayuganda ngaffe due to mental colonialism kugamba abasajja baatusensera ne batubeera ne bateeka mu mbeera enfu ne tulabanga babebe tebalina kye batusinga basoomuka ngaffe balina emikono ng'egyaffe balina amagulu ngagaffe tebalina kye batusinga ate nze under perimeters of reason nasalawo mpite era mikululo gyabwe kuba tosobola balwanisa nga obalwanisa na byakulwanisa tobasobola naye wootandika mu bwongo okufumitiza due to mental colonialism mbayise kuba ne kooti be baazireeta negana amateeka be bagasetinga kati ate gabakutte bagamba nti gana amateeka ku bannayuganda gakola ku bazungu tegakola bannayuganda bameka bannyinaffe baganda baffe basibye eruzira on minor offenses ng'ono ali wano akoze ebintu ebiri mu money laundering bitulaba byonna which is a criminal offense zino sente zonna zonna ze baleeta wano ezisinga tezisasula musolo tezisasula musolo oli ajja
kati lugonvu oyinza okubeera ewakaawo n'obukadde bo busatu amu najja n'agamba ndeesa akakadde kamu ndaakateekamu mu saturation yo n'agamba naye ngenda kutwala nk'akakadde buli mwezi mu myezi 3 nakutwalako obukadde busatu nakutwalako obukadde busatu n'osigaza n'agamba ate sigala nkolesa kamu awononyeza kuga batunyuunyuuta up to an extent tusobola kulaakulana. One of the weaknesses of our economy is the exploitative foreign banks. Naye wakolagana nabo for over 10 years. Ate kati nalitegedde ntya obuzibu obalimu nga sikolaganye nabo. Osobola okutandika okwesojja ku mukazi gw'otawasanga. Titamanyi kufumba nga tobeerako naye tolyanko ku mmere. Nze ayina obuvunaanyizibwa n'okumanya okusobola okukolaga ekyo kye bali kuba nkolaganye nabo. Era bino ate mbitadde mu lujjudde kuba mbitutte muki mu kkooti. Luno olutalo lw'ennwana si lw'ennwana bannayuganda yetwalirwanye lugaziko kyobola nawaabira bbanka ki emu ne mu kuvaayo zivuddeyo bbanka mmeka zonna kyekiri kinaga nti tolwana na bbanka za Uganda. Bayinza okuba nga bayina ssente empitirivu nga financial enyinza okuba nga sirina busobozi bulwana nabo to compromise each and every angle okulaba nga nfuna obwenkanya. Naye there is one thing they can't beat: reason. They can't beat my reasoning capacity. Kati kuba omuntu akulaga nti white is white, black is black, gwe n'osigala ng'ogamba oba 1 + 1 equals 2, it will always equal to 2. Ekyokubeera nga bakuŋŋaanye bangi nga balina n'obuwagizi bungi kye boogera ne mbeera nga mwekuŋŋaanyiza abantu ensi nnamba naye nga kye mwogera kikyamu tekifuuka kituufu, because reason looks at that done rather than that to be done. Reason looks at substance rather than formation. With reason the end justifies the means. Shege ekintu kiringa we kiri singa we tukirowooza okuba. Twabadde mu kkooti ejulirwamu kkooti eddako eba kkooti nsukulumu. Gwe kennyini gwakyogedde nti bw'otunuulira nga balooya abawolereza munnayuganda batunka nabo ne balumiriza okujjanga ssente, sijja kukozesa kyakuba naye okujjanga ssente ku akawunti ye, balooya bannayuganda nga mubalamuzi bannayuganda nga byonna bitambulidde mu ggwanga lya Uganda, ne tukikkiriza nti tulina kiwandiise tukyalina enfuga ey'amatwale n'okutya okwo. Minto Silvery bakyatufuga obwongo bwaffe. Olina ssuubi ki nti mu kkooti ensukulumu singa ogendayo yo naafuna obwenkanya nabo bannayuganda ne batuulamu. Mukulu Lugonvu ne wano we tuli mu court of appeal genda oddemu osome judgment. My case is too heavy that 3 judges failed to pronounce themselves on the point of illegality. Bagambye tusooke tuwoze ogw'ekibanja omutemu tumukutte ne jambiya tugirabye n'okukakasa yakakisa kuba baava wammanga bano ababbanka bakakasizza nti twalina license n'okukkiriza nti yasse ne tusooke tubaze ogw'ekiwanja oba tusooke tugambe jambiya yatemeza jambiya yabadde empagale teyabadde empagale. Kati ekikulu byonna yatemye ekikulu yatemye n'okutta yakoze eki. Kati ekyo tolina wogenda kijjawo. Oli mukulwa n'emisango ebiri ng'ogumu gutwaliramu ne Bank of Uganda yennyini, of which nti tosobola kuŋŋamba nti banka emazeeyo myaka egyo ng'ekola naye ng'ekola mu bumenyi bw'amateeka. What next gwe oba olowooza? Tekyongera ku exposinga Uganda yo okuba nti ne banka enkulu ey'eggwanga esobola okukkiriza abantu bano okuba nga bakola nga bakolera mu bumenyi bw'amateeka for all that time. Ate era Lugonvu entwala omukisa guno kuwira bannayuganda bannange bonna omulanga nti ffenna tulina kubeera babufuzi okuyamba eggwanga okugenda maaso. Nze abasinga mwenna mundayo ne president ate mukimanyi mumanyi era nsobola okugenda esaawa nawe mba njagalidde ne munnyonnyola ensonga yonna gye mba nsobola okukola ki omunyonyo. Naye mu guno omusango gwange amazima mangi nnyo. Ate nekya there is what we call separation of powers. We have the judiciary, executive and legislature. Kati if we want systems, if we want to build systems and structures, naffe tulina kubeera participants mu zibuilding. Omuntu akubye ate okimanyi wa president ng'osobola omukola ki omuloopa mu mateeka ne gamukwata nga gakola ki. Era abasinga bakyewuunya nti lwaki kuba tulina okurespectinga system zaffe ate ffe tulina oziteeka ku nninga okulaba nti zikola ki nti zikola. Kwa kino si kyekolera ng'omuntu kino nkikolera bannayuganda bannange bonna kuba kati abantu batuse mu mbeera egamba nti kamenye etteeka nzirukire mu kkooti nfune
okutaasibwa nate ng'oli mumenyi w'amateeka where courts have started making what we call political decisions. It's very wrong. There is a very big impact of political influence within political players abamu abefudde ba power brokers sigamba balina mu direct structures z'amateeka ne bagenda ne beekwata ba first family bawa ne beefuula ba power brokers ne batandika okutiisatiisa ebitongole ebiramuzi ne batandika okutiisatiisa ki ne bakulukutira omwo ne bakyakananya sisitimu zaffe zonna ne tujja bagolola ate nga tubagoloza ki mateeka. Waliwo n'ababadde bagamba nti bulijjo manyi ebyobugagga bya hamu bya gavumenti bamusinza omusango cause tubali yabadde asuubira nti basobola okusinga omusango guno mukyalinamu abalina endowooza eyo nti munnayuganda tasobola kuba na byabugagga bino bagenze okulaba mu kooti ng'omusango bagukumeze ne bagamba nti omuntu atambula ne pulezidenti omuntu muganda tebannamegga musango ekyo njagala okijjewo anti bayogedde nga tebasalidde kooti yagezezzaako okuwa bano abantu oxygen okubaamu akabembeekereza okyalwana n'ekikyassa sirwana kubanza omusango nagumala kuba etteeka baalikola ki baalimenya oba baagala oba tebaagala etteeka baakola ki baalimenya ekyo tebalina kyebasobola kikolako twabakwatira mu ddiiro ng'ejjambiya bagiina ng'omulambo bagutemye guli ku ttaka nga n'omuntu nabo bennyini ne bakkiriza nababuuza nti gundi watta nti watta kati ekyo tekikyaliko nakukola ki neera ekyo tekineetaaga nagenda wa pulezidenti kuba kati munnayuganda akiraba njagala onoonya aba bbanka abo bakuwe their side inenewe bagambe nga baatula nti tetwamenya tteeka I dare anyone from the bank, let it be the MD, let it be the owners of the bank, baveeyo baatule ku lulimi lwabwe nti bamenya musango. Oli munnamateeka kituufu oba nti banki yakolera mu bukyamu mu Uganda singa kooti ekikkiriza era n'ekiraba ng'ogiroopedde gwe nga munnayuganda nti eno kampuni eno eri mu bukyamu mu Uganda ki ekiba kirina okuddako gwe nga munnamateeka? Kooti terina buyinza obwo. Ani alina obuyinza? Kooti terina buyinza bumenya tteeka. You know, the legal system is a structure. It's an independent structure. Chovola tulina separation of powers, tulina checks and balances, tulina kye tuyita rule of law. Kati there are things you can't do. Lugonvu okyokuzaala mutabani wo tekikuwa buyinza mutta. Nti nze yamuzaala kamuttire. Waliwo ebintu byotasobola kukola. The court does not hold the discretion to stand with an illegality. Ekyo lawyer yenna aveeyo apaka manyiza amateeka saagasoma busomi muwawa. Nze buli kintu kyenkola nkola nkulembeza okufumiitiriza. Amateeka nagasoma nenga nnyonnyoka. Kyova olaba n'obeera mu basic criminal mulimu kye tuyita presumption of innocence until proved guilty beyond reasonable doubt. Abantu abaasookanga baakwatanga omuntu ne bagamba nti omuntu yakutte omukazi ne bamukuba emiggo ne bamutta naye oluvannyuma bagamba nga temunnamukuba katusooke tunoonyereze ne wajjawo law of evidence mu common law nga balina okunoonyereza beyond reasonable doubt nti ddala omuntu oyo omusango yaguziza oba teyakoze eki teyaguziza okugezaako okuleeta kye tuyita obwenkanya mu nsala ya kooti kyova bagamba a unjust law is not a law at all. But in Uganda victims have been victimized by courts of law. Ekintu ekyo tulina okukikola ki okijjawo naate nga tojja kijjirawo mu bigambo nga tudde tutwogera boogezi tulina okuyingira mu sisitimu eyo ne tulaga bannayuganda mu lwatu nti wano bakyamu wano batuufu kye nakoze. Oli ayinza okuba n'ekibuuzo kati emisango giri ebiri nazze nga programu y'olwaliro muganda wange Bob Ntambi oba lunaabadde mwami Mr. Guno natwa olunaku lwa agro business lwaki kino nti ne bwe tuyingira obulimi sente zigenda mu banka ate ze tuzudde nti omulimi asobola okukolera obwerere ng'akolera banka lwaki tetujjawo kino naye ekibuuzo kati kiri bibiri mu kimu waliwo ekyokuba nti banka ekolera mu bumenyi bw'amateeka mu ggwanga lyaffe of which tulina okikkiriza. Ekyokubiri nti Mr. Gundu bamuggyako ssente ze ku akawunti ye waliwo yabadde nga nti ze natereka ssente obukadde 3 nagenda okudda nga kuliko obukadde 17 bwe nagenda ewa manager okumunyonnyola bampitira kooti y'oku banka kwennyini yeyali ayagala polisi y'oku banka yeyali ayagala okunkwata. Bannayuganda bameka abalina amaanyi n'obusobozi okwawaabira banka kebeere ssako mwotereko omutwalo gwo oli abadde ayinza okubuuza ekibuuzo nti fine byonna tubikoze byonna obikoze omusango gukyatambula
naye katulina emisango ebiri guliwa gweyagala gusooke guveewo gwakutera ssente zo ku akawunti oba kiri ekyokuba banka ekola ebigala guli ogw'obuwumbi 120 mutono nnyo era banka si weerina interest ate nange ng'omuntu si weesinga okuba nawo interest wabula ndi mu kusetinga precedent you know this is a case about independence of our economy and the independence of the judiciary when the two mix the legal structure and the political angle which one takes over the other. We've seen courts of law making a political decision in a legal case, which is wrong. Already bakoze densobi. Bayina bye bakoze bingi nnyo kale wakuba bya munda and they undermine one thing that I'm a lawyer by profession. Nze bino ebintu nabyo kolambi kola ki? Mbimanyi. Zino ensobi ze bazze bakola. Abalamuzi ne batuuka n'okugenda up to an extent. Omanyi otaba tuva mu court ye wansi nga tudda mu court of appeal. Tujja ne record of proceedings. Ate omuntu atekayo kye tuyita grounds of appeal. Abalamuzi ba court of appeal bali restricted in grounds of appeal omuntu zabeera aleese gurugombo obodoze n'ensonga nnyati jagala mubuze ku nsonga eno neeno sali mu mativu nayo kooti teyina buyinza kugamba nti twongereko ensonga y'omukaaga kati aba court of appeal bafomulating ensonga ne bagiwoza ne bagisalako naye ng'ensonga ne banka teyagireeta nti ate tukwate eno illegality omanyamu yajja ne amended plaint wadde amended plaint yakkirizibwako ffenna okuva wammanga nti ate amended plaint eno yaleeta illegality tugijjemu you can't tosobola kuuma illegality tosobola gijjamu musango gwange n'oba weepanka otya kuba omuntu bamaze omukwata n'omulambo ng'agutemye oba oyagala oba toyagala once an illegality is brought to the attention of court it overrides all proceedings mu musango gw'amakula international versus Kadron Subuga Charles Pello, that is a Supreme Court judgment. Wabulanze kyendi mu kunoonya njagala ku settinga precedent nti naweera badde bakuggyako 13 ku akaunti nga tozibawadde naweera bakuggyako nusu 2 tebalina buyinza bujjako ssente ezo oba tobawadde ki lukusa njagala ku settinga precedent nyina n'omusango omulala gwe nateekayo ate munene nnyo munene kyenkana okwenkana guno bannayuganda bannaffe abasinga bazze babatwalako ebyobugagga byabwe banka zino ng'oli waafuna obutakkanya nga banka nga nange bwe nafuna nenga nti abantu bumulabika mwanziba nga basooka ne bagamba regulation 13 ya mortgage act nga basooka ne bagamba nti first deposit 30% of whatever disputed amount ate nga nkubanja before you can be had by courts of law wenkera kumacha nenga nti wanziba obukadde 5 nga tugeze banka egamba nti manju obukadde 2 banka egamba manju obukadde 10 nze ngamba kusaba kukyera ndakabawo obukadde 15 za banju obutano we ngamba nti ipabire banka there is regulation 13 which states that for anyone to take a financial institutions to courts of law they shall be required to first deposit 30% of whatever disputed amounts before they can be had by courts of law. Yet Article 28 of the Constitution provides that each and every Ugandan has a right to fair hearing. Nti omuntu aliwulibwa watali wadde jiji. Kati nziza okuloopa kitegeeza justice bamutunda. Waki nyina okusooka okusasula okuwulibwa? Womba mutugamba nti kooti zaffe. Bameka abasasudde ssente zino okuwulibwa ne bamali. Nati abasinga babasuulira kuba omusajja omugamba nga ali mu kustruggliga nti aleete tugeze ku 10 aleete bilioni 3 oba ogenda mutta busi kati kyebakola omuntu yenna bamuzza mu kasenga ak'ebbali nanako mugamba katolaba watozirina kati tuteesoba oyina ebizimbe 3 tuweeko 2 osigaze kimu gwe batyo batutte ebintu by'abantu byonna bimalawo kyovola abajjajja baffe bannyinaffe baganda baffe bonna baggwa olwa banking system eno osobola okuŋŋamba nti bonna tebamanyi kukola no it is the structures and systems ezitabasobozesa kusasula mabanja gano oba kwetawuluzaako ki banka zikwata ng'olina emyaka 25 oba 2 n'oyingira n'ofuna looni ne zikukolesa oba oweza emyaka 55 ku 6 byonna ne babitwala waba tebatutte bintu ng'okyali mulamu batwala ku baana bo n'ebijja babisenda kati eyo sayike eyo ey'okubeera nga ffe twafuuka abakozi ba banks tulina ogijjawo naye ensi bwe yatuuka tekyali y'amaanyi ensi yawongo you have to penetrate their structures within their systems n'olaba tusobola kukola bintu byowammanga okulaba nga tutereeza amateeka gano kati ogwo omusango wa 30% naguteekayo koota paka kati baguwuliranga gwe bakusaba meka ku guno ogw'obuwumbi 12 aze nakigaana kuba nakikuba mu lawyer by profession nakikuba eri kwa kooti n'ekijjamu yes bakireeta ne bagezaako kinfo singako isi ekitegeeza nti
kiba kuyita mu kooti enkulu. Rule of law has been compromised in the judiciary. Naye fena tuli bannayuganda era ntwala omukisa okukubira bannayuganda bonna emiranga n'abalamuzi sibalinaako mutawaana kuba muli bannayuganda bannaffe, naye tulekeraawo okukkiriza abasajja bano abagwira otukolesa ne tufuuka ebitala ebisalako bannaffe ensingo olw'okuyimirizaawo n'obaleka bakukumbe bukukumbi. Let us have patriotism, tukulembeze gwanga, let Uganda come first. Era kyannaku nnyo tubeera mu kooti eyo ogenda okulaba ono gwe babbye ssente ekigundo amisi, oli awoleza oli omuyindi ye Ssentongo oba kiri owakiwanuka, omulamuzi ye Ssebugwawo, naye nga mu kooti yange bukyanga atandika okugenda mu kooti omusango guno twali muyindi yarazze mu kooti ne tubeera muli nga twerya nga woolaba ensenene okuyimirizaawo obunyuunyuusi n'obutali bwenkanya eri eggwanga lyattu Uganda, nga tulwana bagamba abayindi batwala bagamba nenda tuzisigaze zikole emirimu. So kyannaku naye kituufu, ne it will take a struggle. Kyola kiri kitusa kitwala na president kuba I want to win it on merit. Sagala njagala kireke president mu courts of law nga bannayuganda balina financial protection. Bino byoyagala Uganda bitutuuke ku waliwo amawanga malala gye biri. Ate bo kinyigiriza ffeffe kagana amateekateeka gakoza ffe abali mu Uganda oba ye system ya banking. No. Colonialism was not just brought to Uganda alone. Colonialism nesinga America bazi colonizing. Naye they outgrew colonialism through elementary reasons of reason itself. Chovola bakati bali fully independent. Bungereza yali ya colonizing America. Nensi endala zonazo neza abazungu zaali za colonize bwezisinga. Naye beta uluza ne babeeranga basobola okubeera independent. Ate no siga nti abazungu bonna bawagira embeera eno. Ate bannayuganda sibagamba bigambo bino kukyawa abazungu nabagwira ensi ya ffenna, ensi tujja giwangaliramu ffenna. Neesaba kintu kimu nti as human beings let us respect each other, let us move within boundaries of respect. Jangu okolera ewange ne tojja kukumba. Yes. Kitegeera leeta nusu bweziti funako kyofunye nange ndekirako kyokoze eki kyondekedde tokola magoba ga bilioni 2 mwaka zonna zisitulo zitwale ewammwe twalaka 5 1,500 tuzimbe wana amasomero tuzimbe amalwaliro okulakula nenga naffe tukola ki otukulakula ne embeera eriwo saawa eno yakunyunyuuta buki abantu bano nga Hamisi Kigunda oli munene bakumanyi okoze nabo emyaka nga bamaze okulaba kino nti kigenda kujja ogenda kuba exposinga tewafunako phone calls ezikubeera nega nti jangu tutule wano tukimalire mu kasonda ekiba kyakulya mu nsi y'olukwe ensi Uganda nenonya okusinga Kigunda Hamisi tulina okulemeza omutima ogwagala eggwanga kitegeera tulina naye katulabe gye tulaga naye nga bannayuganda bannange mwenna mbakubira omulanga abatulaba era abatuwuliriza titwagale nnyo ensi yaffe twagale nnyo Uganda. Uganda terina kyeyina eyina ffe enku abalina okukuuma ekyoto kino Uganda okuwumbujja ate tugende mu maaso bwetakulembeza mutima gwa ggwanga eggwanga ate ffe tugenda liyita mu buyisi tuffe nga tulina kitulese kati nga kino ekigenda mu maaso I don't know naye all Ugandans should stand up and be part of it. This is a battle for independence of the Ugandan economy. Uganda sobola okubeera mukumu mwenna bannayuganda bannange mwina bajjajja bammwe bameka bataata bammwe bameka nga balina ssente neziggwawo mulowooza bonna baali bakozi bakyamu baali tebalina busobozi buzimanejinga systems structures and policies eziri wano wammanga tezitukkiriza kukola ki kulaakulana zitukugira ekizimbe kyennyina mu mwaka 2 ebbanja lineewoze mu mwaka 2021 lisobola okutwaza ekizimbe kyange mu mwaka 2005 Wachi abantu bazasula amabanja nga tegakendeera banka nejja nekuwa kawumbi kamu nobala nga myaka 5 wakasula obumbi 3 nogenda babuza ati mumanja mmeka kati nti bakubanja milioni 9 nga wakasulako principal milioni 10 kyokka ekijja kitya because systems zibakola muri munda eziremye Bank of Uganda okurectifyinga zinyunyuta tufuuka abakozi in fact sina abakozi tufuuka baddu system eriwo eya banking today efudde munna Uganda omuddu atasobola kubako kyakola na kwekulakulanya nga ng'omuntu mudda n'okulakulanya ensi yonna okutwaliza nze kyenwanira ate ng'ovudde ku bino ebya kooti mumpulidde ebiseera bingi
I'm calling for banking reforms. Let us have banking reforms. Tukole banking system nga munnayuganda agifunamu n'omuntu azza okuleeta wano ssente z'omugwira naye n'afunamu naye nga temuli kunyigiriza nga mulimu obwenkanya n'amazima ate muba mukoze sisitemu zammwe ez'amateeka nga muzireese wano e Uganda mukkirize nga gatukwata ffe bannayuganda nammwe gabakwate ki kyenkanyi we munaakola amateeka nga mwagala gatukwate ate mumusigale nga muddaalimba omugwira mututte for illegality and money laundering bagamba that is an issue they are trying to bring out technicalities. No, you can't. Mu butuufu bwakyo mu kaseera kano singa tubeera mu kooti omulamuzi n'akubuuza nti gwe fine tubiwulidde byeyogera bituufu na buli kimu judgment kijja weetaaga mu kino gy'otunuulira bwe kyandibadde nze omulamuzi simusaba judgment gye neetaaga omulamuzi mugamba beera bwenkanya stand ku mateeka siina judgment gye nkusaba kola ekintu ekituufu nga woolina okikola kola ekintu ky'olina okukola kyewasoma mateeka bannayuganda basobola okubeerawo ewatali banka zino gundi bangi kampani zaabwe emirimu gyabwe bizinesi zaabwe zitambulira kati gwe kyogamba sisobola kuopeninga bank I'm planning to open an agro bank kyogamba tasobola kuyimirirawo newe ogula banka wano e Uganda due to these exploitative commercial foreign banks ziteekawo embeera yonna ate nga zikolesa ekitongole ekiyina okuregulatinga bank of Uganda ne zikuba banka zino eziri loko paka wezifulumya ki market which is very sad. Kituufu nti banka engwira zirwanyisa banka ezawano ate kati wakizigwa banka zaano zibagadde ziri mmeka ziteefe okuviira ddala mu teefe paka zino zonna zebaze baggala zi Greenland ziki wasi ekizisudde kuba banka tulabye banka ezawano eziriroko nga baziggalira obuntu obusembayo okubeera obutono nene tulaba banka nga Diamond Trust Bank nga ezze neecreatinga money laundering Bank of Uganda niyagala okuyimirira mu mugongo gwayo gy'olereza ekyo kyakulya mu nsi lukwe olina ssuubi ki nti gy'ogenda okuggula kubanga bannayuganda bagyetaaga nti yo tegwenga endala bwe zizazigwa ati nze nyimiridde ku mazima n'okufumiitiriza lyessuubi lyennyimiriddeko success and failure based on reason and reality. Waliwo kati awo wenyini waliwo abakirowooza nti mwami Amisi Kiggundu he is exposing weakness ya banka zino engwira yasobola okufuna loophole okusaawo ye tumukiririzeemu nnyo ekyo waliwo kijja kujja mindset y'abantu nti lwaki mu kaseera walwanyisiza zino n'okuexposing ebizibu fine tukkiriza nti bazze bakola ebintu bingi lwaki wabi exposingira waleetera mukulu gonvu mindset yange tekola bwetyo within perimeters of reason omuntu tawangaala nnyo mutawangaala nnyo ebintu bina bitambuliza mazima na bwenkanya kati nsobola kubeera mu discussion ya friction nze mba discussing a factual discussing ebintu nga bikola ki nga webiri singa wembisuubira okuba oba nga wembirowooza nze sibugumya bwongo bwange na mutima gwange I don't move with negativity and emotions I move with substance and reason kati nze engeri gyekolamu ebintu yange yanjawulo kyova olaba regardless of what they do kino bannayuganda bannange nziramu kibagamba guno omusango tebalina ebagutwala kino kyaggwa naye beekumeekume balabe engeri gye beetereeza oba luli babadde batubba omuntu agambye kati nkutte either oyinza osigala ng'owakana oba mutuule nga banka za association mulabe engeri gye mwekumakuba kati tubategedde mwetereeze mulabe nga mukola ebintu nga bituyamba nga bannayuganda kati nze guno omusango gwenwana n'obubeera olaba even I think you can see it in me nze sikyerwanira ng'omuntu nze I'm fighting for system and a structure. Nkubuzeeyo ekibuuzo ekizibu nabo tebagala kiwulya nawe toyagala kiwulya we all agree nti mulimu amapeesa agatanyigwa Amisi Kiggundu yasitukanga ye abantu bangi abanyigiriziddwa oluusi nga tebatuuka nawe nyigiriziddwa ne balemu okuwaaba emisango nga gino nga batya ki ekiyinza okubatuukako olwana na banking sector olwana na oyolese obunafu n'ebizibu ebibulimu weesiga ki as an element of reason in life is basically a struggle nabagamba they are always limited resources satisfy man's unlimited wants. It is he who reasons within prevailing circumstances and within the perimeters of reality and reason that outcompetes others on those limited resources. Kulugonvu nzija kugamba ekintu kimu
amazima gasigala ki mazima. It is an element of reason that we pass through. We have to embrace struggle and hardships. Ne golodi oba zaabu okufuuka zaabu ayita muliro. And yet we have to be persistent and consistent with what we want. For as long as we know it for fact and within realistic perimeters, nti kituliko kyekituufu. Banka z'obwanyisa n'ez'abazungu tokyalina kye weetaaga mu mawanga g'abazungu. Ate tokitwala ku leve eyo kuba omuzungu afumiitiriza n'owabeera mpuliriza kati kyenjogera akitegeera. No, nze sirwanisa bazungu passe, gamba nti tuli bantu nga mmwe. Wobuza okukolera ewange tutambule bulungi, just fairness. Ate gwe mugamba nti etteeka lirina okuba fair and just. Kati ate welituuka ku nze awo nga kikola, welituuka ku ggwe ekyo nedda. Kati ekyo kifu, we can't move in that direction. Oba kitegeera, let us move on a fair playground. Waliwo akagambo ke batera okukozesa, nkakasa wali bakawulira baga nti ate naakola ki? Akagambo ako kawulira, ate naakola ki? Amateeka gano tukkiriza oluusi nti gatunyigereza. Amateeka g'oyagala gakole malungi era buli munnauganda geyandiyagadde, buli muntu kyeyandyagadde kibeere. Naye olowooza mu Uganda gye tuli mu kulwalira ag'amateeka g'oyagala munnauganda geyandyegombye gasobola okukola mu Uganda yaffe gye tuli mu kulwalira? Manyi mukulu lugonvu gw'obulamu bwo buli perfect nnyo, buli kimu akikola. Kati obulamu bye twegomba bingi naye byonna tusobola bifuna. Okolako kyoba okoze eki? Ate tutuwangaala nnyo, muntu tufa. Death is part, in fact death completes life. Okufa is part of life. Kyova it's an element of reason to believe in death. Kati woba okyali mulamu Katonda akyakusaasidde, okolako kyoba osobodde. Singa atambulira mu ndowooza eyo nti bijja gaana, then oyo wakisigalira ddala waka. Singa twala tumanyi nti okufa nga tukutya nnyo, singa ne munju tetukyavaamu, ti obusota bwegunnanumira mu luggya, emmotoka wenankoonera ku luguudo. Naye abantu tukeera buli kanaku. We struggle through life. Life is not, nabagamba nti life is basically a struggle and the world a battleground. Tulwana okuva tuzaalibwa paka tukola ki? Naye ate tusobola kwesuulirayo gwa naggamba tugamba nti lwakuba tulowoozezza tuyinza okulemerwa tusuule ebigendererwa byaffe. Ekyo tekisoboka. Nze ng'omuntu I would rather die on my feet than fall on my knees. Kitegeera kuba era mu katabo kange nabawandiika nemba gamba nti if there is one thing of value a human being has is the independence of the mind and their identity and definition. Lugonvu oweeraba ng'otandise okuluuzinga ekyo kyoli. Buli muntu Katonda yamukolanga alina akatiba akake. Akatiba ako kako obwongo bwo. Bugonvu omuntu ayinza okugamba nti kola ekintu n'ogamba sijja kikola, n'atukanikisa n'akuteeka n'ekiso ku bwongo ku bulago nti kikola otakikola, n'okutta n'akola ki? N'akutta. Naye ofudde oli lugonvu, ofudde lugonvu tomulekeredde, ofudde lugonvu tomusuuliridde. Era omuntu agamba lugonvu yafa ayimiridde ku mazima. Kati byonna byokola, never lose yourself in materialistic things oba mu nsi. Retain akatiba ako, your integrity. You shouldn't compromise your integrity under any circumstances. Kivola abazungu batugamba nti white is better. These muzungu talina kyansinga. You are simply white and black. Tosobola kungamba simply because you are white you are better than me. How? Kumatiza black wange ne mubakuba. No, kyendi si kumatiza. Ekyo kyendi era ndi musukulu mukugwe. Nze sematiza nti ndi hamu kuba hamu kyendi. I'm defined by hamu. Katato ngambo tya tokwematiza. Nti wematize ndi kwe hamu. No. Kati no. Integrity lies in definition and identification. Ebimu ku bigambo ebyayogerwa nga mufuluma mu kooti. Nawuliriza abantu bangi nga boogera nensirikira mu kasonda nga n'abamu bannayuganda singa n'abamu nga bannayuganda kubanga salaba mu nnyo bagwira. Ekimu ku bigambo bye baayogeranga baga nti musajja waffe bagenda kumwavuwaza, bana abasajja tebasaaga.
ekigambo ekyo wakiwulira omaze okwezimbako security nti ekintu kino nga bw'okitunuulira kigenda kukulekawo kubanga oli mu bantu bujja mu bizinesi oba olyawo bw'otaataganya bizinesi omuntu ayinza okufa enjala nesirabanga yafudde bwavu nti akutuse n'ago wali tibwavu musekati lugonvu tuzaalibwa tetulina kituyina ne bino byompita gwokumpita omugagga olina okwawula emaali ya haamu ne haamu omuntu emaali wembeera no kyekinfuula omugagga naye nze ng'omuntu siri mugagga kati nga we ndagifuna nyinza okubeera ngenze mu kibuga eno ennyumba neekwata omuliro netta okitegeera kati ekyobwavu kati nze okufumiitiriza kimanyi nti obwavu gye buli kyekindowooza nti siriyavuwala kyasobola okukera kuba kya nenkola ki nijevuwala no kubulabulizi it is a possibility within perimeters of reason so tosobola kuntiisa na kyabwavu nfumiitiriza okusukkakaawo ekyokutya wagambye tokitya kubanga ate ne zino nakola nkole kyekikulowoozesa nti bw'oba onjigyeko ebyobugagga nensigaza obwongo sobola kuddamu kukola bidala ekyobugagga si kyennyina si ze nnyumba zennyina n'ebyobugagga byennyina byolaba properties ekyobugagga kyennyina bwe bwongo bwange era kyobola nkubira nnyo bannayuganda omulanga batandika okukola ki okufumiitiriza singa mba nsobola obbawa okufumiitiriza mba mbawadde obugagga obusobola okututwala mu maaso ng'abantu n'ensi yonna okukola ki okutwaliza ewamu kati ekyogamba ntujja kwavuwaza biki ate n'ebyobugagga byebagaggaza bye babijja wano era nkubira gavumenti yaffe omulanga ne gavumenti za Afrika zonna mukwatagane mulabe tusobola kukolesa bati ebintu bino bye bajja wano nga tebinnava wano naffe okwesitula tukole ki tugagga wali lwaki tukwate emmwanyi ne tuzitunda for peanuts nga zikyali wano mu their form ne tuddamu ne tuzibagulako for 10 times the price nga bazikozeemu kaawa tetusobola kukola no factory za kaawa that is what I'm going into agro processing and value addition kimulaba kyenzimba ku express hardware integrated agro processing plant esobola okufunira bannayuganda emirimu nabo ne beekulakulanya ngano kuba sente zennyina kiba kyabulyaza amaanyi okusigala nga neerowoozaako ng'omuntu kati ndowooza si kyensobola okukola wammanga wano okulaba nga nkola ebintu ebinzimba yes naye ebizimba ne bannayuganda bannange bonna okutwaliza wamu mudda n'ensi yonna Uganda okulaba nga ekulaakulana balekerawo tusongamu nga bagamba tuli baki baavu omaze kunkubira kadde nti programu obudde bwayo buwedde naye nga mpulira ng'abatambi mwami Amisi Kigonde mu ddakiika ng'emu omusango guno gukeerawo bannayuganda bagwetaaga tegukyali musango nga wombuza mukulu lugonvu kusinziira ku kyekunnyonnyodde n'okufumiitiriza gw'olaba guggwerawo kibuuze munnayuganda nti alaba guggwerawo kuba amazima gasigala ki mazima kiringa omuntu okubeera ng'oli mulwadde ogenze mu ddwaliro omusujja gukuluma ne bakuwa panado baba bakuwadde painkiller banka gye baakagiwa painkiller n'obulwadde bukyalimu obulwadde mwe buli abasawo beetegefu okugaba eddagala eryo ery'omulwadde abasawo ge mateeka ge tutambulirako anti woota buno obulwadde si bwa muntu nga bulwadde bwa ggwanga ddamba eggwanga tulireke life eggwanga tulireke life eggwanga abamu teboogerwako mwami Amisi Kigonde nsaba kunsonyiwa bwe nali badde nkusaba programu gwe nakusabye programu ekwatagana ku zaabu Uganda gweyina zaabu wa Uganda si gold zaabu wa Uganda si diamond zaabu wa Uganda agriculture n'abantu n'ettaka lyaffe n'embeera y'obulimi tumaliriza nga tubikuteeko nja kugwako bubu nawe naakusanga ompe programu endala ekwata ku byobulimi strict eno nsazeewo nenga nti ne bwe twogera ku byobulimi n'ogaggawala naye nga system etutambulira ekyalimu ebivundu sente zijja kumaliza tewali mutawaana program tujja gikola ate tulabe wadde njogedde kufumiitiriza naye eggwanga nga Uganda kikyendaba ng'omuntu kyetusobola okukola wammanga okulaba nga twesitula n'okusitula eggwanga okutwaliza wamu okusinziirako ebyo tulina wammanga ng'eggwanga nga tukozesa bitulaba ng'ebitono naye ate nga bingi siibula munnayuganda bannayuganda bannange mwenna mukkirize mbasiibule n'ekiramuso eky'ebbeeyi ti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh